Abayizi ku ssomero lya Fortinet Junior School erisangibwa e Namulonge Busukuma bavuganyiza mu mayumba gaabwe gano nga gabadde mu masaza ga Buganda okuli Kyaddondo, Kyaggwe, Bulemeezi wamu ne Buddu. Abaana bano bayimbye ennyimba ez'ekinnansi wamu n'amazina omubadde obubaka obw'enjawulo wakati mu kusaakaanya okuva eri abazadde era ng'abayizi batontomye mu nnimi ez'enjawulo. Love the man in the mirror or when he Amasomero mangi tegafaayo ku bitone by'abaana olw'ensonga nti kati agasinga genyigidde nnyo mu by'okusoma ebitabo, so ne beerabira nti omulimu gwonna ogutaliimu mwana kuzannya gusobola okumufuula ssekibotte. Kale wano essanyu ly'abaana lyoleseddwa wakati mu kugeegeenya ennyimba ez'akadongo kamu ez'eddiini wamu n'okuzina amazina. Abakulembeze abeetabye ku mukolo guno bakubirizza abazadde okubuulirira abaana baabwe mu luwummula basobole okukomawo nga balamu so si kubalagajjalira. N'obudde butono gye bali abamu n'olw'omukaaga abazadde tukola tetubeera na baana naye kati bali mu holide bambi mubawe obudde mwogere nabo mumanye ebizibu bye balina. Abaana mubafuule yo best friend, omwana abeere nga gw'osooka okuba mukwano gwe alyoka afune mukwano gwe omulala. Bajja kubabuulira ebizibu bwe munaabafuula bakwano bamwe. Omubuulizi Mathias Akolaje okuva mu kkanisa ya St. Mark Magije akubirizza abazadde okwongera okuzaala abaana kubanga abaana bwe bwakabaka bwa Katonda era n'obwakabaka bwa Katonda bwe bwabwe. Bano Katonda atugamba nti muzaale mukole mutya mwale era mujjuse enseero. Ekyamazima ekigambo kino Katonda yakyongera kubanga yalaba nti ensi teyinza kubeerawo awatali bantu. N'olwekyo kyavagamba nti muzaale mukole mutya kyokka n'akakoma okwo nti n'ennuwa naye na blessing ekintu kino nti n'eryato lye yasobola okukola n'akkiriza abaana ente embuzi na biki bikole bitya bibeere mu lyato. N'olwekyo ogwo gwali mukisa Katonda bwe yatulangirirako nti tuzaale tukole tutya. Mukama yeebazibwe. Kyukira neibawo mugambe nti musajja munnange weebale kuzaala. Kiza Joyce Robina Nyombi ono nga ye ssenkulu w'essomero lino ategeezezza nti yasalawo abaana okuvuganya mu masaza ga Buganda kibayamba okwongera okumanya ensi yaabwe n'ebyafaayo byayo wamu n'ennono. Ebitone bino tulabye abantu bangi abakozesa ebitone byabwe ne babanga bamaanyi nnyo ba celebrity nga bantu batutumufu nnyo mu ggwanga lino. Y'omukulu w'essomero lino ategeezezza nti okuleka abaana okuzannya n'okuyimba babeera babateekerateekera ebiseera byabwe eby'omu maaso. Abaana tugenda kuba nabo emyezi kumpi 3. Mbasaba abaana tubakulize mu mpisa ezitya Katonda. Abaana tubatwale nga bw'oli mu ddiini yonna mw'oli, abaana batwale. Bw'oba musiraamu batwale kubanga omwana yenna bw'abanga Katonda amumanyi. Bayibuli ega nti mu kutya Mukama amagezi mwe gasookera. N'ensi tegenda kusobola kutawaana, agenda kula nga alina empisa kubanga bw'atya Katonda agenda kuba n'empisa mu ye. Essaza erisinze wakati mu kuvuganya liweereddwa embuzi nnamba ng'akabonero ak'okusiima anti akola obulungi asiimibwa. Nakyeyune Rosie yakusakidde emboozi eno ku Rabbit TV Community Report.